n'emyaka 18 ey'embuzi. Eno gibagemye. Eyo gyabagemye embuzi nkulu eyeza emyaka 18. Kuba embuzi gy'olibona ebintu bye naakagifunamu ninze mwene embiidi nafunamu n'ente eyo embuzi. Ebere digida ino. Tidi ku mwana kye yeegombya oba lwakudigida okwo. Yagema embuzi yange yagikozesa ng'omukazi. Nebiri wano ebutaswa nebiri wano. Kale ekyalo kino eky'obutaswa kyendeera kusabibwa. Akatambi ako ngenda kakuzanyira paka gye kaggweera. Omusajja yakutte embuzi tetuganye okusinziira ku nnyini mbuzi ono omukyala agezaako okunnyonnyola n'ategeeza eggwanga nti embuzi ye ebadde eweza emyaka 18. Ebyembi bisekerwa. Omukyala yannyonnyola n'agamba kale ayinza obutamuteekako nnyo musango olw'ensonga embuzi ye ebadde eweza emyaka 18 bwe embuzi eyo agifunyeemu bingi, embuzi eyo agifunyeemu ente, agifunyeemu embizi, embuzi eyo ebadde emazeewo emyaka 18 mbw amakulu mu kyo embuzi yeetegeerera oye omusajja ogenda ogikozesa embuzi yeetegeera amakulu mu kyo yeesalirawo nga yo yaweza emyaka 18 omuntu gy'atuuka okubeera nga yeesalirawo naye ate ekyakiruleetinze ku nsi eky'emyaka 18 by the way kikola muntu ku muntu nnyabo si muntu ku bisolo singa ente zonna ndowooza abantu baazimalawo dda naye mbuzi emyaka 18 gw'ogimanya emyaka 18 embuzi. Kale yo okusinza ku mukazi ndowooza kyaddagezaako okutegeeza nti embuzi ye ebadde enkulu neera n'ategeeza mbu embuzi ye ebadde eweza emyaka 18 okudda waggulu. Ono omusajja ogenda ogikozesa tomanya embuzi yabadde yeesaliddewo nga yo okubeera nga ekkiriza bagikozese ku nsonga ezo gye bazikozesezzaako. Naye omuntu bw'otuukira okugenda ku mbuzi n'ogyekakaatikako akatambi kankakuwe naye kaya sinabeera nga nkakuwa kankusaba subscribing ano ku SMX Media tajja kubeera mu minsi nga updates naddala nga zino keekano.